The newsroom, where untold story is revealed. Okutegezaako Daddy Nisha agamba nti omwana wa myaka 17 era nakakasa bwabanga Zula akakasa nti omwana wa myaka 14 ajjeyo birth certificate yazze ku poliisi kuwaaba musango yazze ku poliisi kutukiza musango kubanga yali yabula wulirize ekyazzeeko fayiro kuba nti yali yabula ekyazzeeko kwe kuba nga bamugamba nti gulawo omusango omupya era naabuli ogw'okumubbako ebipapula byebiwandiiko by'amataka omuli ebyapa by'amataka nga mu byapa by'amataka mwalimu n'ebyaba neighbor oba eby'abantu boogamba nti mugwe mukulu abuzibwako ensonga terekera ekyama kyange kino Hajjat bwe yali asibamu ebyanguwa n'ebyapa by'abandi yabikola ki nabyo yabitwaliramu omwami Amisi Kintu yabadde abaakingirwa ne chairman w'ekyalo kwoteka ne mukyala we omukyala wa chairman kakati endala mwabaddemu ne business ye nti omukyala yamutwalako business ye yonna n'atika emmotoka nyafuso z'emipiira n'azitwala emipiira gy'emmotoka omusajja naye kubira endulu n'atayambirwa okuvaayo okwekubira endulu yalaga okujja okugulawo omusango yabadde agezaako kunnyonnyola nakulaga butali bumativu engeri gye yayisibwamu omulungi agenda maaso n'okubeera nga otulaba njagala okubeera nga nkwebaza n'okutegeeza nti kyokola kya muwendo mungi nnyo eyo gy'osinzirira okubeera nga ate otugoberera ku mukutu guno ogwa Beyond the Newsroom ate kwoteeka ne Next Edition TV webale kubeera nga otugoberedde okutuuka akadde kaneeno kennyini ndi ne MC Meya ensonga si ndala ekutte wansi ne waggulu z'ensonga za Hajji Ali ne Hajjati Zura nga webwazibidde olunaku olw'eggulo nga tumaze okubeera nga tufuna taata wa Nisha nga atuuse ku poliisi ekatwe n'agenda mu maaso n'okubeera nga afuna references era nga kati we twogerera Hajjat bw'ataba ku misinde poliisi emwetaaga okubeera nga emukwata abeeko byagenda mu maaso n'okubeera nga atebya oba nga ayogera kakati awo wennyini saagala ogende mu maaso nakubeera nga ova nako yadde omulundi ogumu bweguti wabula ky'oba okola video soko gimpere like etambulire eddala etuukene ku muntu ali yali interested mu kulaba story eno ate gwe atana subscribinga muganda wange mwannyinaze nkusaba soko subscribing tusobole okubeera nga tutambuza ensonga Meya nsanyusa okulaba weewaawo nange nesimyo batulaba ku Next Edition TV ne Beyond the Newsroom emikutu gye mmanyi okusibuka ensonga ate nga jjukira wano gye emikutu gyokka egiri official kino kankyogere bwe nti gye emikutu egiri official kwensangibwa giri emikutu emirala mba nkyaziddwayo once in a while naye gwe wenna ng'olina ky'omiisinga kuba kyoyagala okummanyaako olina either kunnoonyeza ku Beyond the Newsroom oba Next Edition TV weebale yonna gy'otusinzira okuba ng'otulaba weewaawo Meya ebuvanjuba n'ebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira thank you tetugenda kubeera nga tumala budde bonna jo twayawukanye nonzirukako speed yawo ng'essimu evuze ngenda okuddamu okulaba nga ndaba ku TikTok nti omutemu wuuyo kakati bannayuganda okusookera ddala omusango gukyagera mu maaso n'okuba nga gutuleebuusa gwa Nakisuyizuula kaziwe ate era Nakisuyizuula Mwizere ng'avunaana omwami Mwizeye Ali oba Hajji ali mu kkomera ekigo kubigambibwa nti yakabasanya omuwala we gwatazaala wabula omujja na nnyina amanyiddwa nga Nisha ow'emyaka 14 ekintu ekyawaawaza amatu ga bannayuganda buli omu n'asigala nga yeewuunaganya okusookera ddala nakugamba sitera nnyo okuyingira mu nsonga bati njagala okutegeeza gwangoberera nti bino ebintu tubikola kubanga twagala kulaga side naye tugezaako okugyayo analysis n'okukuba ebituli oba mu kutematema mu mboozi ezo ezinyumirizibwa omukyala Hajjati Zula kwe yeesigamu okubanga asiba omwami ffe bwe tumala okuzaanalayizinga n'okuzitunulamu kati ye Hajjati Zula aveeyo anaye atulungamye ti aha kye mulowooza si kibwe kityo bwe kiri ne bwe kiti ebibuuzo bingi lwaki Meya muli ku musango mulala ate nga tuli kugwa leepu lwaki muli mutubuukira n'ebirala nga ate muli kugwa leepu nkiddamu tuli ku capital offense being a capital offense musango ogutali mwangu
omusango gw'okumala gw'obutamala geemoolerako omusango gw'otasobola keera kumakya n'ogamba nti munnange kati musalidde ekyokubiri omusango guno gwe twogerako guli mu sekita oba guli facilitated by kyetwandiise domestic violence bwe busambattuko mu maka kakati obusambattuko mu maka bukolebwa taata maama n'abaana era be bamu ku ba key factors abatunuulirwa mu misango egya domestic violence kati gwe omulala obeera third party omulala ali neighbor gwe okugwogerako kakati ate era abaana lwe batuuka ekiseera nga nabo ba third party nti tuyita ekisenge kya maama ne taata nti mwe abaana mubuuziza ne babawa school fees n'ebirala mu kisenge tusigaza kye twandiise taata ne maama be baba bannyini ensonga kakati nga tonnaba kuwakanira Hajji teyeebaka ku mwana nga tonnaba kukakasa nti Hajji nti kyaliko kye kituufu njagala osooka otegeere nti tuli ku musango guli facilitated by domestic violence gy'otamanyi either kigendererwa ki ekituufu oba kigendwa ki ekitali kituufu kakati bw'omala okufuna ebigendererwa ebyo nga tonnafuna bigendererwa ebyo kyova olwawo okwangwa mangu okusala omusango n'ogamba nti kati nguwadde gundi gumuwulya oba tegumulya okategedde nota nti ng'owulidde complainant ng'ajja tizuula byali mu kwogera ffe byetubyesingirako oba byetusinziirako okukuba ebituli mu bimu ku ebyo ebituyeta endowooza egamba nti oba yandibanga alimba oba yandibanga talimba kyekyawaliriza Kasirye Frank MC Meya okusitukiramu okubeera kugamba okubayinga interest mu musango guno ntandika okutunuulira ensonga eno evaawa eyinza kubanga eyina buzibu ki ekyokubiri nti omusango guno capital offense omusajja agambye nti bampaayiriza yagambye bakola ki bamuwaayiriza kakati nyina okusooka okutegeera lwaki bakuwaayiriza kituuse n'okuviirako ng'oli mu kkomera kyava atandika okutemera nsuubira okubanga mmeeya ensonga eri bweti nebweti ndeetedde bweti okumanya omukazi oyo ayinza okubanga ddala mpaayiriza lwaba yakola kino nekino bye bye tugezaako okubuuza nti kituufu bituufu Hajja tizula nava naga nti kituufu nyine ndaga muntu bbiri zataasoka tugamba anti kituufu Hajji anywe enjaga aje ntumboza nti nze sinywa njaga ne ripoti y'abasawo egamba sikolanga ki tanywanga kunjaga anti kituufu kale munnange ndi bweti abaana nyina babiri nti ate tuzudde nti abaana oyina abaana ne wankwadde omu yafa be basatu be wajja ne wa Hajji be wajja nabe wa Hajji era oyina ka basikoseuzi babiri kituufu basi kituufu nti amunnaye ebyo byonna kugezaako comparinga na kunoonya obutuufu obuli mu nsonga eno tujjayo amazima g'ensonga eyo naki ekireetedde omusajja okuba nga ali munda kati nti tugende okutuuka ku musango gwa lep nga tutegedde kubanga ebibuuzo bye tuli mu kwogerako olwaliro I swear upon the living God that the same questions ebibuuzibwa mu court of law newankubadde nga ffe tuyinza obutaba balamuzi bankomeredde because ekibuuzo kibuuzibwa nti kakati omwana kituufu baamukwata bate baamukwata omwana kituufu yakozesebwa nete tetunnakakasa era kyetutanakakasa nti yaleepingibwa ddala oba yakikola yeyagalidde waliwo okubanga yakikola yeyagadde kubanga okusa ku lipooti z'abasawo bye twasobola okulumika biraga nti omwana kituufu yakozesebwa naye olunaku Hajji lwe yakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 29 yali takozeseddwa wadde eggulo wadde wiiki emu wadde wiikisi 2 wadde wiikisi 3 emabega wadde omwezi gumu emabega omwana bwe bagezaako okumubuuza n'okumukaka yogera amazima amatuufu baakukwata dde omwana n'akawaŋŋamula nti bankwata mu gwakutaano bw'ayogera nti bankwata mu gwakutaano ate nga Hajji yakoma mu gwa mukaaga ng'ennaku z'omwezi 7 nga Hajji yali amaze emyezi egiwererako ddala nga takomawo mu ggwanga Uganda ng'ali Sudan ebyo byonna tubyogera nga sigama tuli sure ku ekyo wabula ebimu kubitukakasa nti ebimu byandiba ebituufu nti empapula za Hajji tezirimba era zikulaga nti mu ggwanga yayingiramu ng'ennaku z'omwezi 7 kati kye twetaaga ye Hajji atina kisuyizuula okuvaayo otunnyonnyole otuwa obumativu obukakasa nti omwana yakwatirwa musajja ono bweki ne bweki kubanga gwe mu kumuddusa omwana okumuleeta ku poliisi bakwate Hajji watukakasa nti omwana baamukutte eggulo limu kyokka lipooti y'abasawo okusa kwe twasobola okulumikako biraga nti omwana yali takwatiddwa ku olwo yali alaga nti yakozesebwako n'ebyadda months back ebyajja tyagamba nti yali akozeseddwa mu nnaku ezo ugendera ku poliisi nafuna police reference kyokka ate nga reports ziraga omwana yakozesebwako dda awo we ekyokubiri tuli mu musango gwa lepu gwenzikiriza nti ddala guli mu mateeka era abantu abagulimu beesigika bannamateeka n'abalamuzi kati ffe kye tuli wano mu kugezaako okujjayo tuli mu kitwandise other businesses we don't care
oba Hajji omusango gumusinze oba tegumusinze but tuli ku other businesses. Hajji bukyanga bakukwata waliyo keesi yonna yali yekuwabiddwako before nga yekuusa ku musango gwa defilement oba lepu. Wali okwatiddwako omusango gwekuusa kukozesa ebiragalalagala. Wali okwatiddwako omusango gwonna kwate ebyo byonna bitumala obikomparinga bino byonna bimala otukakasa nti Hajji kituufu ayinza okuba munne guno omusango tomuwakanira nnyo ayinza okugubaamu kubanga mu mwezi gw'omunaana mu mwaka gwa 2022 bamuwabirako omusango kika kyekimu mu mwaka bwe gutera bamuwalako omusango kyekimu. Abantu abagoberera amateeka n'abanoonya facts those are the things bye baconsideringako ne babesingako okuba oba oliawo nga kiyinza okuba nga omusango gukukwata at the moment. Newankubadde nga mu ggwanga Uganda for okusinziira ku constitution gyetambulirako ekulaga era omuntu convict omuwa eddembe lino be emwogerako bwete nti omusango tegukusinga notantiiru nga bakwatibwako ensonga abalamuzi bajjaji baani nga bamaze okusingisa ne bakusingisa omusango kunoonyeza kuna kukoze ki kuweddeyo zo mu nsi ezimu ate zezigamba oli wakikola mpaka ng'otukakasa ti wakikola ki tewakikola okategere bulungi wano mu ggwanga yaffe tugamba nti tonnakola musango noti nga bali bakoze ki bakusingisiza omusango. Meya ebibuuzo ebibadde bisinga okuvaayo mu bantu nga baagala kumanya saidi ya Tata Nisha ye yategeerako nti omwana we baamukwata naye ku bye twagenze mu maaso okubeera nga tufuna ye Tata Nisha okusooka okawangamula naga omwana si wa myaka 14 wa 17 kakati emboozi ye impanvu kati yali eyo gye yeetaaga okumanya exactly ki ekyabadde ku poliisi olunaku lwajjo. Emboozi eri out of camera gye njagala okutegeezaako emboozi eri out of camera kye njagala okutegeezaako Daddy Nisha agamba nti omwana wa myaka 17 era nakakasa bwabanga Zuula akakasa nti omwana wa myaka 14 ajjeyo birth certificate ekakasa nti ddala omwana miki wa 14 ye akakasa nga omwana wa myaka 17 wabula ekye 14 kye kyakiwakanya nesse kuwakanya yenna ekyo kimu. Ekyokubiri omwami teyazze ku poliisi kuwaaba musango yazze ku poliisi kuttukiza musango yali yawaabadda nga bagamba nti ennaku z'omubbi zibaana zokka nti kaseera konna obadde osaba Mukama akukwatire ku muntu eyakukola ekibi bw'owulira nga waliwo kuluna abasituse nga si yeggwe abasindise nga balina ku nsonga ndala kyova naawe ositukiramu naawe okwekubira enduulu okwegatta ku abo bakomplainanti singa Hajji bukomera mwali ng'ali abaana b'abantu babadde akabasanya babadde bangi singa waliwo bakomplainanti abalongedde okusituka abalumireza nti Hajji naffe ekitegeera kakati ekiri ku Hajjat Zuula ekiri mu kusituka nga abantu baggulawo emisango enjawulo bali mu kusukira mu kaseera nga buli omu agamba nange yankola kyekimu Tata Nisha kye yakoze najja okulaba omusango gwe gutuuseewa kubanga gwali gwabuzaabuzibwa mu kubuzaabuzibwa nga teyafiibwako era olwatuuse ekituufu nga fayiro yali yabula fayiro kubanga yali yabula wuliriza ekyazzeeko fayiro kuba nti yali yabula ekyazzeeko kwe kuba nga bamugamba nti gulawo omusango omupya era n'aguggulawo omuli ogw'okumubbako ebipapula byebiwandiiko by'amataka omuli ebyapa by'amataka nga mu byapa by'amataka mwalimu n'ebyaba neighbor oba eby'abantu boogamba nti mugwe mukulu abuzibwako ensonga terekera ekyama kyange kino. Hajjat bwe yali asibamu ebyanguwa n'ebyapa by'abandi yabikola ki nabyo yabitwaliramu omwami Amisi Kintu yabadde abaakingirwa ne chairman w'ekyalo kwoteka ne mukyala we mukyala wa chairman kakati endala mwabaddemu ne business ye yewacheke y'emipiira nti omukyala yamutwalako business ye yonna n'atika emmotoka nyafuso z'emipiira n'azitwala emipiira gy'emmotoka omusikajja ne yeekubira enduulu n'atayambibwa kakati olwaliro okuvaayo okwekubira enduulu yalaga okujja okugulawo omusango yabadde agezaako kunnyonnyola nakulaga butali bumativu engeri gye yayisibwamu newankubadde omusajja ono atugamba nti bannaye munzikirize kyokka wa minisita kubanga nti bagenda kumpita ate nze taata wa Nisha omuki omutuufu nze njogera ebiri eri byonna ensi ebikole ki awo nja okusobola okuwa media platforms zonna obudde omwaganya buli omu okumbuuza kyawulira ayagala ng'amaze kugenda wa minisita era n'ebifaananyi twabadde tubibbirira bubbirizi era teri wadde embeera yonna yabadde ekkirizibwa kukuba mu bifaananyi naye olw'okuba nti twabaddeyo ffe ng'abafa abanoonyereza twagezezzaako okukuleetera ku bifaananyi ebyogenda mu maaso n'okuba ng'olaba be twabbiridde awo ku poliisi olwo muvaayo kubanga nagenza okulaba nga n'obutambi bukankana obwavuddeyo nga kiraga nti no mwadde mu mbeera ekola ki ebbirira kakati meeya omuntu ali eyo yeebuuza ekibuuzo meeya interesting nga mulina nnene mu musango guno mugijjawa bannayuganda mpozi nga tomumanyi
nga tomanyi meya kati kankugambe waliwo abali mu kulaba video eno nga bammanyi be basobola okukunyumiza era basobola okugamba abuuza meya mubuuza ba mu global ne superlife emubende mubuuza omusango gwa madde ogwa ku polisi y'ebukwiri ogw'omwana Sebulime Edison ogwo mubuuze ku misango egy'ebibira bya National Forest Authority ebize bibeerawo ekyempinvi ekyawa byonna abazze babikola ki meya mumubuuze bantu kikanga ekyo bayinza omukola ki interesting gifuna ntya nze nnyumirwa nnyo kyekintu kyenfiiringa okulwanirira eddembe ly'obuntu kyokka ate nnyumirwa nnyo okukola ekintu nnyumirwa nnyo okuyamba omuntu mu mbeera yonna gye nsobodde kubanga guno omusango tegwetaagisa kuteekamu ssente gwetaagisaamu just facts na bwongo tegwetaagisaamu facts na bwongo n'abagulimu bakimanyi nti guno tegwetaagisaamu ssente ng'oggyeko ensi yaffe teyayonooneka eyinza okubeera corrupt n'ebirala naye kyemugamba nti tegwetaagisaamu ssente kitegeeza omusango guno ne bw'aba lawyer taguggyayo ni favor Hajjat takusobola wallahi tagusobola nga sigwa ssente nga byessente tebiriimu tewali lawyer asobola kujjayo guno omusango bwe kiba nga bwe tukyagera mu maaso n'okubuuza nga Hajjat akyatagalira mu questionize nga tukyali mu media wano naye nga n'ebibuuzo bye tumubuuza ffe ba social media in-laws bayita ba social media in-laws nga bikyamulemye okuddamu mbalayirira mu kkooti tewali lawyer asobola kugujjayo guno omusango ku favor ya Hajjat bw'aba nga ne bino byaffe bye tumubuuza bikyamulemye okuddamu because Hajjat tagenda kuyimirira buyimiriza eri aweereze ba lawyer guno omusango guli sensitive nnyo waliwo party yeetaagisa Hajjat you like it or not ng'ebibuuzo birina kugenda direct eriggwe omuntu era waliwo ne party egenda okujja nga batugambe muggyeko kamera mu kkooti naye nga babuuza mwana oyo nesha naye ayina ebibyo ebigenda okumukweshoningibwa nga ye okuleka nga togoberera nga ye kirekawo Hajjat guno nakugambye omusango gulina kuggwa nga ku babiri waliwo asigadde mu kkomera either Hajji okusigala mu kkomera oba Nakisuyo ogenda mu kkomera kubanga okusa ku minisita bwe twali tumusinkanya tunyonya tugamba nti waliwo mu Uganda kyetuyita abaana abato n'abakulu omwana ali below 12 abeera muto waliwo omwana ali above 12 kuva ku myaka 12 okutuuka ku myaka 17 ye mwana omukulu kitegeeza omwana omukulu oyo kyakola abaakimanyi era abaakyagala newankubadde nga batanneesalirawo kukikola abaakyali mu mikono gy'abakadde be kankikunyonyole bulungi meya kakati wanene we tugambira nti n'omwana ono ayinza okuba nga baamubuulira ekyokukola n'afuna interest ya maama we ng'akijja ku maama exactly era kisobokera ddala n'omusango nti omwana yakuta omwana w'emyaka 4 neyakuta emyaka 17 gyawukana kubanga there is possibility okubanga omwana yekkiririza mukole sex newankubadde tanneetuuka naye weena teyeesalirawo ate takyagalangako kuba nekyakola takimanyi naye ow'emyaka 17 alilaikira okubanga ekintu kyagenda okukola akimanyi era akyagala newankubadde tannakola ki tannaba kwetuuka waliwo akategedde Next Edition TV agenda maaso n'okubeera nga talabako teka Beyond the Newsroom ekyokola kya mwendo mungi meya kaakati essaawa eno kiki kyetuliko Hajji ajja ngenda kuzomwezi 3 mu kkooti nga 3 mu kkooti guno gwennyini kitegeeza next week kitegeeza nti enkola gye twandiise ya balancing things empapula kusaba bail n'ebirala bannamateeka bali mukikolako kati ebisigadde byakulaba kkooti kyeneekola ki kyeneesalawo ne meya gwe mundabayo olaba nga omusajja ali eyo akyayinza okwesiga single mother n'amugamba omukazi yazalako n'agamba nti kamuwase nzikiriziganya n'ekyo nti basingle mother si babi kituufu nzikiriziganya n'ekyo basingle mother si ki si babi single mother si babi wabula nga bw'ogambye nti era waliwo n'abasajja nga bw'otuga nti n'abasajja gye bali abakwata abaana kyokka ate n'abasibiddwa obwereere nabo gye bakola ki gye bali kakati buli muntu tumujajinge nga ye tuleke kukyesigamiza nnyo tebasinga mother bonna baki babi kubanga gye bali betulabye ng'ebintu bye bitambula bulungi nnyo nga balambula okufa bazimbi babba baabwe ebyo ne bitambula meya kino ekikolwa Hajjat kye yakoze tekigenda kuleetera abantu aba victims abayise mu mbeera eyo nga kituufu kibaddewo balemererwa okufuna obwenkanya anti kyekyo kyeggambye nti oyinza okwagala okukola ekintu olwa interest zo nga teweeteeseteese
kya bugunjufu kyandibadde kiwabulwa omuntu okugenda okukola ekintu ng'omaze kweteekateeka bulungi. Take some water, take some food, eat, relax, sleep, wake up, bathe, sala akaviriko, sanira akaviriko, yambala bulungi, then ogende coming out n'ensonga gy'oyagala etuuke gy'etuuka nga at least oli well organized and prepared. So the mistake I am getting from Hajjat na Kisui ekituufu kiri teyeeteekateeka kimala yensonga lwaki ali mu kutagalira mu bibuuzo bino nti endagamu tetwakimanyaako ne tuzijjayo ne tuzoogerako era ne zimukwata nga kituufu azirina abaana ne nayogerako byasooka okwogerako nga kituufu abaana basukkamu ku byasooka okwogera. Simanya bikoze bitya minisita omusajja mutwalange yafa omusajja olwalira avuddeyo era naye akadde konna tugenda kuwulira sayidi ye kati gwali mu kusalira kubanga gwe wasalira omusajja omusango nga tosose kulya sayidi ya musajja watifu singa omusajja tebyagenda okwogera tebigenda kukaabya bukaabya osiite n'obugere oli wakaabya bukaabya naye nga omusajja byagenda okunyumiza bigenda kukaabya osiite n'obugere watifu musajja yanyambako okuzimba kati agamba omusajja talina kyateeka ku watifu singa kizuuka nti n'empapula zonna z'otuddeko ugamba nti kale musajja teyakuyamba naye nga ennyumba eyo kw'otudde buli kimu nepoloti nga bya musajja omusajja yabadde aba teyakuyamba awo nno kale singa kizuuka nti buli kimu omusajja kale abadde tayamba singa kizuuka nti buli kimu yakikolako naye ebikolwa bino bigenda kuggwawo bitya. May the same story ekyankuwanze was it 2008 omusajja yajja bulungi bino bye baba nebbu nalowooza nti neiba akola ki ayagala mukazi we agenda okuwulira omwana we ayogerera mu nju yaki ya neiba nga takuba nduulo nti omusajja akutta omwana wange wa myaka 6 nga bakuba musajja bamuwasa mutu okumutuusamu kooti nga temwejjereza omusango omusawo yagaana okukola report ng'omwana si simukwate omusajja teyalaluka kati wait emyaka ndowooza 10 omusajja mulalu ebintu binene ebimu bye mugenda nga mukola bane mugenda beera accountable ku byo olunaku olumu kati esaawa erwaleero Hajjat ali accountable ku ebyo byazaakola nnyo kugamba nti Hajjat si mutuufu ate saagala nnyo kugamba nti Hajji mukyamu wabula tulinde court of law esalewo wabula ffe betugezaako okujjayo kweko okulengeza n'okutemaatema n'okkuba ebituli n'okulaga loopholes eziri mu defense ya Hajjat eyo gikwasinzira okutulowoozesa nti ddala kituufu omukyala omusajja yebaka ku mwana wange. Kale MC Mayor Uncle Theni ku Beyond the News mukoteeka Next Edition TV abagala MC Mayor mumusange ku KBS TV Tingisha vibes ne ku mikutu gino gyonna ate emboozi eno nkugambye sigenda kugivaamu mpaka ne buli update yonna mu kooti ngenda kubanga njikuweera ku Beyond the Newsroom ne Next Edition TV oyagala oba toyagala buli bucya gutandika n'okutuusa kubanga mujjukire waliwo ebyakolebwa ffe bitasooka kumanya kubanga bagenda okuleeta mu mawulire ng'omusajja yeebase mukomera kumpi omwezi ng'agenda kwezaayo omwezi kitegeeza nti waliwo bitasooka kumanya naye lwalaba tubidiiginze deep mpaka ne tubifuna kitegeeza tetwandibitegeere kakati gwe abalala mwena ne bakasuku bempulira mwogera mbasimanya tuvudde ku musango gwa leepo tuba kubanga tetwadiiginze deep twanditegedde ddi nti Hajji kituufu yali yasibibwa dda even before wamma era nsonga kye omukyala yajja mu kamera ng'anoonya bwenkanya ng'agamba tebamufuddeeko onoonya bwenkanya king'oledde omuntu amaze okukwatibwa mbuuza Fred nanga abaani balukosigire baani mwenna aba security organization zonna Lusoke n'abalala omukyala ono okujja mu kamera tafuye mwayite munnakwata muntu mwali munafuye mwali omukyala lyagudde mu lukwenti mugenda kuta Hajji enkaaba gye yali akaaba mu ng'olwedde omuntu ali mu mikono gyammwe bwenkanya ky'omukyala bwe yali anoonya ye abaffe ye ekyomukyala kye yaliko ekyo tekyataataaganya kunoonyereza kwammwe because si ffe twaleeta ensonga zino mu mawulire kyonna ekinaavaayo agenda kwekwasaani teyaleetera kutaataaganya kunoonyereza kwammwe okuleka ng'olina ekira ky'oŋŋamba. Kale Meya tusiibule abagenda maaso n'okubeera nga batulaba baagaliza birungi byerere bannange mbaagala nnyo mikwano gyange mwenna bannamatete town council nze Meya wa Mwekasirye Franka ate era omuntu gwe mulina okuba nga mutunuulira n'eriisa ejjo naddala ku nsonga ezeekwasaganya n'okulwanira eddembe ly'obuntu bye tukozeeko bibikoze tulwanye n'okulwana bingi nnyo bye tusobodde okuba nga tuyisaawo naddala mu kutabakanira eddembe ly'obuntu n'abantu abanyigirizibwa abatalina ddoboozi musubscribinge musharinge mukomentinge
omukulu ku kamera Lawrence tukwebaziza wabali bwangu tuwadde ekifaananyi ekirungi. Kale nga bumeya bwakutegezeza tukoze ne Lawrence ku kamera nze Deni atakumira mpeera abankumire wabula faayo nnyo ku muntu munno nga tonnaba kukola ekyo ky'okola lowooza ku biki ebiyinza okuva mu ekyo ky'ogenda okukola kubanga olunaku lw'enkya luyinza okutuuka nga bikukyukidde ate n'obeera accountable ku ebyo bye wakola. Tusinkaneyo. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.